Mulabi wa 3BN TV tukwanirizaako nnyo mu programu eno gye tuyita amaka. Twagala okukulisa ennaku enkulu. Tumanyi abamu ku ffe oba ku mmwe mubadde wala eyo nga mugenze okusanyukamu n'okumiitingako famire zammwe. Akaseera kano ke kasinga abantu okubeera awamu nti famire zisinkana ne zinyumyamu. So twagala obakulisaayo, twebaza Mukama okuyisa mu nnaku ezo n'osigala ng'okyali mulamu. Programu eno 3BN eya 3BN ekutuusibwako aba Vento Media nga programu eno eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro n'eddibwamu buli Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo. Olwaleero era tukomyewo okwogera ku bintu eby'okukuza abaana, enkuza y'abaana n'endera y'abaana oba omuzungu kyaligambye parenting. Nze Evelyn Lufaafa era nga ndi counselor, nkola n'ebintu ebikwatagana ne parenting, family life, marriage and family therapy. Nkoze ne munange Mwami Bikongolo, he's a coach, naye njagala nnyo nga yeeyanjudde kuba nze ntera nnyo okulekayo ebintu ebimu by'akola. Ate oyinza okubeera eyo ng'oyagala omusisinkane ayongera okukokinga, you know. So Mwami Bikongolo ojja kubuuza ku omulabi waffe wa 3BN TV tumale program tujja giwongayo mu maaso ga Mukama then tutandike. Njala Lufaafa webale nnyo nnyabo, webalire ddala njala kutwala omukisa guno okulamusaako omukwano gwaffe agoberera program gye tukola. Nze Mugerwa Medison Bikongolo, ndi musajja mufumbo, nkola n'ekitongole kya Bible Sat of Uganda nga HR ow'ekitongole, ndi mu human resource. Ate era nvunaanyizibwa kulaba nti abakozi babeera bulungi. Training yange erimu obusomesa obwa coaching bwagala kubanga ne bwe tuba tusomesa wano njijjayo nnyo byendowooza nti by'olina okumanya ate n'okukokinga ku by'oteekeddwa okuba ng'okola. Kuteekesa mu nkola kubeera kuko. Naye okusinga ennyo twagala okwebaza Katonda. Is the chief counselor, is the chief coach, is the trainer, ekintu kyonna kye tukola. N'ekyo mukyala Lufaafa yampadde omukisa okuwaayo okusaba, nsaba tuweeyo okusaba. Katonda ono chief trainer, counselor, coach atulungamye ne mu programu eno. Tukwebaza Katonda kubanga olina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Twagala kwebaza nti amagezi Mukama ye gwagagaba era gw'oyinza okutuyamba okutegeera n'okumanya bye twetaaga okutegeera naddala ku nsonga eno enkulu eya parenting gye twongera okuyiga ate n'okufumiitirizaako. Programu eno tulabise omukisa n'omuntu agoberera agiraba era awuliriza otuukire ddala munda mu birowoozo by'okusobola okutuukira ddala awo okuddamu ekibuuzo wayina ekibuuzo owali puzzle ewali okusoberwa muyambe Katonda affe okusobola okumuyamba okutegeera n'okumanya ky'ateekeddwa okukola. Bwe tusabye Mukama okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Twayanza nnyo Mwami Bikongolo lw'essaala eyo. Mwami Bikongolo, omulundi guli twayogera ku nkuza y'abaana naye emphasis yali nnyo ku influence eya culture, kwegamba engeri culture mu Luganda twakyogera obuwangwa tradition ate anti ina tradition netubeera ne culture. Okay, ndowooza tukitwale bwetyo obuwangwa bwaffe ng'Abafrika kuba kye nalaba twalaga nti ffe Africans kati ng'Abannayuganda era tulina tribes biki naye twagenda okwesanga nga ebintu ebisinga bifaanagana. Influence eyo engeri obuwangwa bwaffe gye busikirizaamu abantu oba okuwa abantu pressure nti alina okuzaala kwegamba kyekikulu mu byonna, naye ate nga twagamba okuzaala si kibi kubanga abaana Bayibuli egamba nti birabo okuva eri Mukama. So bwe kiba kirabo kitegeeza tulina kirabirira bulungi nekivaamu Mukama nga bw'akola ki bw'ayagala. Era goolo yaffe yonna mu kusomesa bino twagala omuntu okuyiga tikaakati twalikoze ty okuvaamu tujje mu project zino az'abaana ziveemu bulungi nga Mukama bw'ayagala. So n'olwaleero Mwami Bikongolo njagala twogere ku kintu ekya role entandikwa yakyo yonna tukirambulire kubanga roles zino omuzadde bw'abanga tategedde
naddala omuzadde omuto yakyalina chance nti asobola okuyiga atanaba nakuzaala actually naye okay n'abalina abatototo n'abakuzeemu tomanyi abagamba parenting is a role going on and on forever so oyinza okubeera muno byokyusaamu oba okyalina abantu abakyali wansi w'emyaka 25 okudda wansi oba okyalinayooko ku chance kati mwami Bikongolo njagala ekintu ekyo kiviire ddala eyo mu inception ya kwegamba entandikwa ya byonna roles zino zikoze zitya what influence ki eyinza okuyamba omuntu okuvaamu nti ajja mu project y'omwana nga mukama bwe yali agadde onywezeza ekigambo kyenyala toddemu tunuulire buli bw'otunuulira omwana nga project ojja kufunamu yes unfortunately abasinga obungi tukitwala lightly tulowooza nti tuyinza okkihandulinga nga bwe twandibadde twagala naye si bwe kiri omwana project mu programu eyayita esingira ddala okubeera enkulu esinga ebintu byonna ekirala kye twalaba mu programu eyayita twagamba nti osobola okwogera ku ex-spouse, ex-husband, but you can never say yaliko mwami wange yali mukyala wange naye nga akaseera ako ng'alina omulala yali bossi wange naye okuleka nga oyagala tukutwale butabika tosobola kugamba nti eyaliko omwana wa eyaliko omwana wa mutuufu ekyo kyetaaga butabika tutegeera butegeezi nti oli keesi yawa ya butabika naye ng'ekyali emabega w'ebintu ebyo kwe kukulaga nti kyekintu kyotasobola kwejjako wabula olwaleero njagala nga tekeera ekirala kye naleka ndaalise mukyala Lufaafa nti ndikireeta omwana takyuzinga muzadde we ekikulu nnyo teri mwana yali alonzeewo nti nze ono gwe njagala era singa abaana baali balonda abantu abamu tebandibadde oba naalilonze muzungu oba oli aba naalilonze muzungu so abamu tebandifunye mukisa kufuna babalonda bw'otunuulira enkola yaffe gye tukolamu ebintu obutuufu abaana tebandibalonze gamba nti onanzaale ekintu ekyo kyekintu mu parenting olw'ekisa kya Katonda ekinkozesa kyonna ekisoboka eri abaana bange nanjagala abantu abagoberera programu eno bakitegeere abaana bange David ne Elizabeth tebannondangako kituufu ate nange sibalondangako kati ndi mu kuleeta point enkulu awo gyensaba olwaliwo njagadde awo ntandikire abantu bantegeere bulungi mutabani wange ne muwala wange tebannondangako mbazaale ate nange sibalondangako kakati parenting is a trust a parent is a custodian actually ekigambo ekyali kye tuyinza okugamba bwe tuba tetweyambisizza kuyita parent we could call ye custodian of God's children abaana bano ba Katonda mwe mba munyumirwa bantu bameka bagenda mu kikolwa kya sexy nga byonna byakola ali mu kumanufacturinga mwana nti agenda kubeera mulenzi oba muwala era byonna byoliko oli mu kumanufacturinga bameka mwe mubeera mu byammwe ye Katonda ng'asiima okukola emirimu gye nga bw'aba asiimye kati Katonda ono omwana bw'amuteeka mu nsi amuwa maniyo amuteekako maniyo aliko endagiriro and the Bible is very clear manyiiza omwana omuto ekkubo erimugwanidde okutambuliramu ne bw'alibanga akuze tagenda kulivaamu tuteresebwa we are custodians naye the master is so orderly and organized nti enkuza nga bwe bakuwa maniyo ya TV ye Katonda akuwadde Bayibuli ogikulizeemu omwana akuwadde endagiriro nolwekyo njagadde abantu bategeere nti role ya parenting esobola okukaluba naddala singa maniyo kigambo kya Katonda nga bwe kiri tekozeseddwa nga bwe yandibadde parenting agenda kukaluba nnyo buli bootajjukira nti you were custodian ekigambo custodian kitegeeza nti you are put in custody the children have been put in custody under your care. Under your charge era ne balooya bakiyita custodianship thank you webanga mugenda kwawukana
ani agenda neyanziza mukyala Lufafa wamata okubye ku mutwe so bo custodianship two oba the other way steward kati ekya mukama omuwanika omuwanika yes buli bwowulira nga omuntu gwe bayita omuwanika era abawanika webale mukyala Lufafa ate okubye ku mutwe nkwagadde buli bwe bakuyitanga steward kitegeeza tulina bwannannyini ku bintu otereka bitereke kituufu naye abawanika nga ndaba bangi abashuminga obwannannyini and that's how we behave with the children yes kwegamba bye bamuteresezza n'abyemaliramu n'abifuula bibye omwana ono si waffe okumanya si waffe tomanya nagoonazaala kwegamba ne kala togilonda you don't choose the gender ne character byonna nze nali njagala nnyo abaana abanyumya nga singa tutuula mu mmotoka nesimuyinamu kubanga tokiinako control kati bw'omala okutegeera nti Katonda yakuteresa buteresa obunkenke bweyongera obunkenke in courts care must be taken engeri gye tweyisaamu n'abaana bano care must be taken twogera tutya nabo care must be taken abaana bano batulaba tukola biki kwegamba yeffe bamodo baabwe eyatuteresa ayina kyatusuubira okukola ku baana mu programu ndowooza enaddako we hope nze sinkola yange kugukira ku Bible gibikula era ndoza mukyala Lufafa anozenga nga wetegereza but there will be that program when I finally go scripture okudda ku nkola eri kubanga saagala nnyo bantu babatiza ebintu ebyetaaga amagezi aga bulijjo bibatiza Bible batandise Bible abo ba Bible ebintu bino nga tetundaba nakubikula Bible obiraba bulabi waliwo ebiri formal nti kino kiteekwa kubeera wekiti but we only just tukikola bukozi era okongera okakasa nti Katonda akuteresa buteresa mukyala Lufafa kati bazadde bo ne baba baagala nnyo they can even take months nga tebamanyi nabikukwatako nga nokulaba bw'oba tobayambye bakubira akasimu Katonda yabakuwa obeere nabo for a season omusajja kyanavanga kitaawe ne nnyina olaba Katonda bwazze kati obwannannyini n'abuteeka ku leve endala imagine singa teyakitugamba twali badde tutawanya abaana baffe so n'akwata n'amugjayo n'amuteeka mu maka mukyala Lufafa ne mwami Lufafa n'abagatta wamu naye nga mwami Lufafa alina bazadde be nga n'omukyala we alina abaki alina abazadde naye olw'okuba Katonda akujjukiza nti come on you are just put in trust you were trustee olabirira kakati ebintu bino bwe mbisomesa ntera nnyo okwagala mukyala Lufafa abantu batuuke ku realization yekabirira Katonda and that's where my point is to be a parent is to pray continually so it is even a privilege it's not a must see you are not meant to be kubeera era kyenva njagala okwogera ekintu manyi kigumu naye ge mazima kigumu naye mazima era abamu bajja kwogera mbu ate wandyogedde ki bw'olabikanga agezezzaako okuzaala ne kugaana hold your peace oli abagaba agabanga bw'ayagala amanyi ne lwaki ate amanyi n'akadde takugamba ate ayinza kugamba nze nkugambye kuba oli ayinza okuba mu myaka 10 kumbe Mukama yamutegekera double portion era ngena ne mpulira ekintu n'olwaleero and I want to demystify on this today mbono miracle child every child is a miracle omuntu nalaba abaana 7 naga nti naye mwabo that one is a miracle child buli mwana is a miracle child singa twali tukimanyi you would know every child is a miracle child why and take even better tekiriko nakulowooza nti olina kyokoze olubuto lubeere nga luli okay n'omuzaala nomale n'akula n'atalemala mu nsi ey'ekibi every child is a miracle child mu segment eno mukyala Lufafa kyenva njagala okwagazisa nnyo abantu
nga sinnabagenda wali kuba nkimanyi mukyalo Fafa era we yantumye ngende era tugenda kuwumulamu katono okomewo awo wennyini awo mulabi wa 3ABN TV tova ku 3ABN TV sigalako tukomawo tuwumulemu katono. Omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. 3ABN TV ekkiriziganya ne Bayibuli kyeyogera mu Zabbuli essuula 53 olunyiriri olwokusatu. Ayi Mukama, buli ku makya onaawuliranga eddoboozi lyange. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Tosubwa pulogulaamu yo ensula ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'oku makya. Ensula ey'enkya funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Tukwaniriza nnyo programu eno amaka era okola kirungi nnyo okukyekuumirako. Tukyali ku mulamwa ogwa parenting. Mwami Lukongolo tuvudde ku mpewo ng'olina pointi gy'okkatiza ebadde nkulu nnyo. Kansubire nti no tevuddeewo. Kale njagala weeyongereyo okuyamba omuzadde n'agenda okubeera omuzadde okutegeera ddala role entuufu nga Mukama bwe yali ayagala tubeere, kubanga bw'okozesa ebigambo steward n'okozesa ekigambo custodian n'okozesa byonna trustee byonna ng'olagira ddala nti surely we are only given Katonda atusaasira buki osaasize. Waliwo ebyogerebwa behind the scenes naye oyogedde akantu kenjagadde nnyo. Okoseza statement omanyi omuntu bw'abeera nange kyanjigako nyina ebintu byenkwata gwe nga gwakyogedde tomanyira kumanya nti nkyogedde naye okuseza akagambo n'ogamba nti parenting role is time bound. Yes. At segments. You will always be a parent. Naye lwaki njagadde akagambo k'oyogedde naye bali ebiseera by'omanye nti kakati wano Katonda ampadde omwana under my roof, my care, kankole kyonna ekisoboka. Yes. Kankonekitinge n'abaana bange babeere mikwano gyange kubanga aka akaseera nako kali time bound. Waliwo akaseera k'otuuka ng'otandise okuwa kye bayita unsolicited advice. Thank you. That's a very important one. Very unsolicited. Very unsolicited. Ate nga akulaga. Kubanga kati ali mu myaka egiwuliriza ennyo girlfriend we oba boyfriend we n'okusinga gwe. Ba peers bakola nnyo amakulu gyali okusinga gwe. Naye bw'oba wakola ekitundu kyo mu biseera byo n'eddoboozi ly'aba peers ajja kuliteeka ebbali awulire erya mami agambe naye mami yali agadde nkole kino. N'olwekyo mu katabo akamu ke nafulumya ke natuuma parenting dynamics nakola omutwe ogwo okuvannyuma lw'okukola research n'enkebera n'ensoma dynamics eziri awo mu Uganda simanyi bwe tuba tuyinza kukyusa kigambo ekyo mu kyalufaafa
dynamics kira okukyuka ogerola mulimu kino mulimu kiri ye project enzibu tell you one way the only this bw'abeera mu lubuto you are parenting still parenting naye bw'afuluma eyo stage ndala nayo ndala emu ku stage eyantamamu era njala kwebaza Katonda nti eyo yonna gibuukamu stage yogamba omuntu nti tuula wano nga kyekyamagezi atuulewo nakulaga nti sitajja naganda notunulira akantu tolina kyokkakolera ne kaganye omuntu n'omukwata n'otandika omunywesa olw'empaka naye ng'ate omuntu omutegevu ateekeddwa okumanya nti ateekeddwa kati ne mugenda okuba byonna tujja biraba mu maaso tusaba bulamu ne mutuuka mu myaka ate gyogezaako okwagala omubuulira naye nga ye alowooza ate mugezi nnyo okusinga wano mu buto abaakuwakanya si lwakuba nti mugezi nnyo naye sheepishly you know kye bayita stupid age naye ate wali kati ne byakola abitegeera naye akulaga nti gwe tolina experience oli old man kugamba ebintu ebiri outdated so dynamics ezo nabadde nyweza ekintu kino njalanziremu nkinyweze zeetaaga nnyo a prayerful person and that's ye point gye nabadde ngezaako ennyo okwagala okuggumiza wali nga tumaliriza akatundu akasoose tusabe prayer must be our breath kwe kwandibadde okussa kwaffe prayer must be something that we intend to do with our children enkya ya leero nabadde nfukamidde n'abaana bange nga tusaba but before that nababuulidde abaana bange ne mbagamba ebigambo bino njala kwogera n'abaana b'eggwanga abatulaba ku programu eyo ebigambo bye nagambye mutabani wange ne muwala wange nabagambye nti mu nsi muno oli takulimbanga bw'oba oyala okubeera successful okwagala Katonda n'omusoosowaza okusinga ekintu ekirala kyonna ye success yo and indeed nabadde mbabulira ekigambo as a parent out of experience and also tested tried kati obuzibu bwaffe tujja ne twerabira nti omwana ono olw'okuba you are just a steward you are a trustee oteekeddwa okumutunuuliza the owner era twavudde ku twabadde tutunuulira Yosua mu kitabo kya Yosua ndoza chapter 15 nga Katonda agenda agaba abaana ba Isirayiri abayingiza mu nsi ensuubize nga bw'ayagala ne bagamba abaana bange mulaba Katonda ne wano we tuli ewali amaka gaffe enju yaffe atusaasidde atuwadde buwi tewaliyo nnyonnyo by'amaanyi era bw'akeera enkya n'ayagala noga nti njagala kweddizaawo kubanga abaana ba Isirayiri Katonda bwe yali abayingiza ensi amawanga agasangibwawo yagajjangawo nga bw'ayagala n'agamba Yosua n'avuga nti abo tufaayo nagenda okera ku makya tojja kulaba n'omu abo mugende mwetoolole bwetooleza abo bajja kuvaawo kati ne mbayigiriza abaana bange ne baga nti okusaba tugenda kusaba naye temwerabiranga nti mu nsi muno buli kintu kyonna ky'olina buli kyonna ky'olaba era ne mbatwala ne ku example extreme probably for their age nabagambye nti kyobulaba omuntu bwafa tebamuziika na kintu kyonna Katonda ddemu Katonda ddemu akujjukiza nali ku myaka egyo nali saga nali simanyi nti such things tobirohoza na nti biza n'okubaawo nziremu nzigumize kye nabagumiriza ne wano kubatulaba bakitegeere buli booziikanga omuntu Katonda alina kyakuyigiriza bw'oba mugezi abaakusobalinga akugamba omulabye tumutaddeyo tagenze na nyumba tagenze na motoka ne bwe tuba tukyali ku nsi n'abaana baffe tubayigiriza tulinga nga abagenda okubeerawo forever ebintu tunagenda nabyo nosanga omuntu amalala galinga nga amalala teri gwe baziika actually expression tutera nnyo okugikola nti omuntu ne bw'abeera afudde ekibatu kino bakikuba tubishuwa ogenda tolina kyokkoze kyokutte why nannyini nsi akujjukiza nti nga bwe nakuleeta nga tolina kyolina era bwe ndituuka okutwala nkutwala abaana baffe tubayigirize obwannannyini bwa Katonda ku bulamu bwabwe eyo point gye njagala ennyetegerekeke only then can we be good parents tosobola kubeera parent mulungi ng'omwana omulaga nti owuninga mwana n'omulemesa n'okola byateekeddwa okukola kwegamba nga alinga
wafuka katonda omusalirawo byasoma mbuokolima tujja bituukako zino topic bwe manzi kwata nyina wentuuka nentuuka ku topiki ya blessing and cursing ey'omuzadde omuzadde omusirusiru yakolimira omwana Nimnanga ate abakolimira be bangi. Era nze nemunywa level y'obusirusiru woyinza okutuuka okolimira omwana. Omwana wuwo. Kubanga okukolimira omwana obange yeekolimira. Kituufu. Kuba mukyalufaafu okulinga obutategeeranga nabwo bwe buzibu. Omwana gw'okolimidde nga gw'omuzaala n'afuuka ekizibu ng'oli ku nsi ng'obeera wali nga nawe otunuulira kakirabe kwegamba ffe tusigala tugamba nti gwe you became a parent accidentally. Omuzadde should always be ready to forgive. Yes. Kubanga bw'otasonyiwa mwana in other words oyongezaayo generation eya curse and wherever those children will go curse yejja kubanga abantu bagijjukira nti yatandikira ku ggwe awo simanyi njagala nkubuze kino oba kigenda mu kyoyogera ate abazadde bano aboogera omanyi wayo omukwana gwange yakikazaako gawards naye abazadde aboogera kwegamba ebigambo ebirumya abaana baabwe emitima ng'omwana buli lwakirowoozaako agamba kale omuntu omulala yali kiŋŋambye naye n'atabeera muzadde wange omanyi omuntu omulala bw'akyogera omwana asobola n'okumusonyiwa n'agamba nti oyo akyogedde kuba tanjagala naye ate omuntu omuzadde bw'ayogera agagambo aganene agagambo ago kwegamba ku mwana n'amwogera ebintu bingi kwegamba neyejjusa n'okwejjusa maybe okuba nti yamuzaala anti omuzadde yeerabidde nti steward njala nnyo ekyo abantu bakitegeere nnyo buli bw'olijjukira nti oli muwanika ekigambo buwanika kitegeeza kuteresebwa mukyala Lufaafa if there is any subject gyensinga okusomesa obulungi nange nenjiwulira nga mukama agimpadde njigiriza abantu stewardship ate nga that's eyo kyekintu era mukama kyasinga okwagala tutegeere nnyo obulamu bw'ekikristaayo bonna obunnyonnyola mu kintu kimu there is only one word ekisummarizing obukristaayo stewardship period okuvira ddala ku Genesis paka ku Revelations okuva ku Genesis ku lubereberye okutuusa ku bikulirwa awo wonna waliwo obuwanika theme enkulu eyinza okuzingako bayibuli yonna obwannannyini bwa Katonda kyova olaba yagitandika eri mu Revelation mu kubikulirwa yagiggalawo kati wakati awo ono omwana azaaliddwa Katonda gwakuwadde kyova okola kyonna ekisoboka omujjukize nti omwana ono allegiance ye eri Katonda obwannannyini ani abumwinako ye Katonda ani amuwa emikisa naye abazadde tukola n'ekyobusiru okulaga abaana mbaffe tubabulesinga ne bagaa nti no omwana oyo bamunaazaaki omwana bw'asoma bulungi nga bagamba olweza plant olweza si muddo mistake zetukoze ze zituleetedde amalala manio waliwe twatandikidde manio ya TV bw'ogivaako Jala Lufaafa gwe nanyumizaako TV zino ezasooka okufuna channel gy'oyagala zi analog manio yalaganga aro ne bakulaga nti no bwetambule kati kola ekyobusiru no bwekoleza era we wagiranga bodo ngakamenyeka kati abaana baffe bangi ku manio twabajjako dda manio y'abaana ekugamba nti bw'oba obakuza manyiza omwana omuto ekkuba erimugwanidde okutambuliramu ne bw'aliba ng'akuze talirivaamu manio nekugamba nti the fear of the Lord is the beginning of wisdom omwana ne tumuyigiriza nti the fear of technology the embrace of technology era abaana baffe twagala nnyo tubakonekitinge ne technology era ne bw'abeera 2 years olaba omuzadde nga strugglinga nnyo alina omuwayo kitaabu gire kino so that omwana abeere awamulaga okwagala so lwaki mukyala Lufaafa nasimye njiyita mpanji awo manyi nkulese kati awondese sikulese badde manyi ogamba mpaji mpanji empanji empanji abalimi bw'aba n'alonda obulungi olumbugu bw'atema bw'ati ettaka asooka n'alyerula n'akolawoko engeri y'akaggata
akagata kano kamuyamba okubanga buli bwasika bwate ettaka liri eddala ajjayo olumbu guluno luveeyo mangu kakati between ettaka lino eritemeddwa n'eri gyatannaba kutema ekiri wakati awo kibayita empangi kati empangi gye mbadde ntema eggukira ddala bulungi mu nsonga eno newankubadde manyi nti we may not have so many minutes awo naye njagala ngitandikeko entandikwa y'okubeera omuzadde eteekeddwa okuba nga eri premised ku background eyo yonna gye njogedde obwedda. Rossi 1968 gye yayogerako n'agiyita the inception of the parental role. That inception of the parental role nga sinaba na kubiyingiramu kwe kusooka okwacknowledginga nti omwana si wange kwe kusooka okwacknowledginga nti omwana ono Katonda gwampadde ngenda kukola kyonna ekisoboka. Kino mukyala Lufafa njala okikutegeeza omwana ne bw'aba tafunye mukisa to be schooled and learned mu ngeri yonna endala naye n'ayigirizibwa Bible. Give me the two children ayize Bible yokka omulala ayize academic yekka omwana oli owa Bible yekka will be a far better child okusinga oli naye abasinga kufa abaana baffe bebabeera batula candidate classes tuteekako amaanyi mangi nnyo tukola tutya kubanga bwe twali tutandika the parenting role twerabira ani nannyini mwana. Omwana ono mukyala Lufafa gye twatandikidde twagambye takyuzinga parent we. Omwana ono gye twatandikidde twagambye tomukyuzinga. Naye Katonda ajja n'agamba nti mukyala Lufafa nkuwadde omwana oyo. Ate n'akuwa particularly oyo gw'ogenda okusobola. Exactly. Ate ne bw'oba tomusobole amukuwa. Kubanga lwaki amukuwa yamanyi nti gwe tosobola naye ye Katonda asobola. And indeed teri asobola mwana. So ndowooza kyembala njaga oga nti akuwa accordingly to, you know, tamala just gakuwa. Exactly. Akuwa n'obusobozi n'obwegaana buki? Bwegaanye. Mu statement wano mu research wange nateekamu ka statement akagamba nga nkajja ku Rossi si kange. 1968 Rossi yagamba the unintended consequence of a sexual act that was recreational in intent rather than procreative. Nti omwana azaalibwa naye nga yazaaliddwa mu ngeri etali ŋŋenderere bagenze mu kikolwa ekyokwegatta omusajja n'omukazi ng'ekigendererwa kyabwe kiri recreation kunyumirwa naye so si procreative. Yes. Tebagenderedde kutonda. Era tugendera kuwummulamu katono kuba eyo point jagala era tugijjeyo bulungi omulabe wa 3ABN agitegeere bulungi. Tukusaba tovaawo katuwummulemu katono tukomewo. Kati pointi gye njagala okuleeta endala Rossi yagiyita irrevocability oluzungu kwegamba kitasobola kuddibwamu tosobola kuzza amabega. Thank you. It is irrevocable. Yes. Thank you. Ekintu ekiri irrevocable toyinza kukizza mabega. Kati atunuulira ekigambo kuzaala twakyogeddeko nno dda ng'ekintu kyotasobola kuzza mabega bw'ozaala oba ozadde. Kati kitegeeza nti ekintu ekifaanana bwe kityo nsobola okuzza emabega career. Nsobola God forbid
saagala nakyeteekako nze osobola ate tasigamba gwe mukyala Lufaafa nange nkigaanye naye nga sikimanyi osobola okukyusa spouse kwegamba omuzungu kyagamba bitter truth ebimu ku bintu ebikaluba omuntu yenna by'obanga weesabira mu bulamu Mukama akuwangaaze nga ne mukazi wo ow'obuvubuka bwo Mukama akuwangaaze kubanga omusajja omukulu okutandika ku mukazi omulala buli mukazi projekiti ndala nnyo ate buli myaka gy'obeeramu olina by'otuuseeko ebirala naye tuyinza ate okudda mu family life kakati awo naye kiki mbadde ngezako gamba nti how does that project may be yes eyo teri irrevocable teri irrevocable yeah because for it you can always start you can start painfully naye nga but you can kyotasobola omwana teri yali azizaayo mwana taata wange nogamba ono si kyamwagala taata wange bwe nava mu busiraamu abasiraamu bane mu nsonyiwa obusiraamu nabuvaamu ako mazima saagala kulimba yanzaalukuka naye yali yeerimba bwe yafuna ekizibu nankubira ng'ayagala ssente yatandika n'ebigambo ebigamba mwana wange nyina ekizibu kakati nze yalekerawo okubeera so that brings me ku level wenjagala okolera point endala nga nyweza ebigambo bya Rossi 1968 wagamba nti the parenting role is irrevocable ekigambo kuzaalukuka nkiwulira nnyo naye simanyi ekigambo ekiri polite oli aleme kugamba nti muvodde kale kandeete ekiri layita tuba twebuzaabuza era kuba kwebuzaabuza kwennyini naye waliwo bibiri ebyandibadde bitegeeza kyenjagala okujja mu buzito bwabyo naye bisonyiye tuba twebuzaabuza bwebuzaabuza tosobola kuzaalukuka okuzaalukuka kitegeeza omwana omuzaayo n'abulirayo naye kasita omufulumya bwoti bweppa byonna byokola ne byotakola aze kakati Rossi kikyajjayo bw'omala okutegeera kino fuba by God's grace nzirayo okulaba nti omwana ono omulambika ate muzimbe mu ngeri ng'agenda kufuuka blessing kyetukola ku baana kyokola ku mwana wo mukyala Lufaafa gwe ne mwami Lufaafa kyekiextendinga values ennungi oba embi mu maaso in this case ndi confident kyekiextendinga values ennungi kubanga mwami n'omukyala Lufaafa bawa Katonda ekitiibwa bakuzizza abaana mu kuwa Katonda ekitiibwa nabo kyebalabye so value system gy'oyongerayo mu maaso is a value system egasa kati omwana bwe mala okutegeera nti is an irrevocable project gyesobola kuzza mabega wabula eteekeddwa oba oyagala toyagala projects ezimu zisigalawo ne zifuuka disastrous naye nga zigenda mu maaso project y'omulalu anywa enjaga mu omwana n'omusanga nga amaviiri agenda kukuba awemula akola atya bano abazaala bano abayimbi Katikkiro beyabadde agambako abawemula zonna projekiti ezo zirina ebizibu byazo naye zigenda mu maaso era ziri mu kubonyaabonya nsi n'olwekyo ono bwajja nze barisaachers bano mbaagala bajja ne bakwatagana bulungi nnyo ne bayibuli irrevocability obutasobola kuzaayo kakati kitegeeza nti ocreatinze ekizibu okitadde awo okireetedde ensi there are many parents I have heard with my own ears and I have seen with my own eyes omuzadde n'ayogera era ne muwulira ng'ayogera n'okumulaba ne mulaba n'agamba nti ye asaba singa omwana oyo alaba ku malaalo ga mwana oyo naye ng'omwana takyali mulamu waliwo omuzadde asobola okusaba isha ate nakalaba omu anti ng'omwana afuuse nuisance ku nsi akoze buli kimu
ajje ebijambi ayagala kutema naye ate bw'oyogedde nina gwe nzijukidde bambi yakyogera omwana nga lujuuju era mbadde ngenda kwewuunya nnyo nga bakyogera omwana lujuuju so yamusobera n'agamba singa kisoboka nandirabye ku malaalo g'omwana mukama yali ye yagamba na humbly mukama yali muwummuza naye byonna obyogera mpozi ng'ogenda kumutema ate abaana be batyo tebafa bawangaala katonda alina kyatuyigiriza mu kyalufaafa etunaaba ab'okuyiga tujja kuyiga ntuula nga mpita mu kibuga Kampala omwo naye ntunula sometimes ijjamu abankutte waliwo omulalu ali wandege yaawo namulaba nsomera ku Kampala High nga ndi mu senior 1 ne mu senior 2 omulalu wetwogerera ali mu 60s and plus waali nkugambye namulaba nkyali mu senior 1 mu senior 2 obulamu bwe bwonna nga nkyasomerayo nakati mbeera mu jjaamu nga ndi ewandege omulalu oyo n'asala ne mmulaba n'amannya nga manyi naye omulalu oyo alya ku kasasiro omulalu oyo asuula bweru ku mbalaza kati kambuuze mu kyalufaafa jaamu ze zitta abantu kubanga balidde obukyafu ani amusinga okuzirya empewo gye tugamba erwaza amawuggwe omuntu n'afa pneumonia abantu bafa pneumonia nga basula mu mayumba gaabwe naye omulalu oyo gwe nkugambye andaba bonnetegereza ni musajja mukulu waliwo gamba nti ayogera ebyo muvubuka muto ni musajja mukulu akabiri tekakulimba akabiri ke kato naye ndi musajja mukulu kakati naye lwaki nkireese irrevocability of this project oba muzadde we yafadda oba gyali not even okusula ebweru okumanya katonda alina kyatuyigiriza nti okuzaala tomalaga kuyingiramu amukuma n'amuwangaza n'amulekawo naye projekiti kyewangaala awe wali pointi yange Rossi bw'aba awandika ebigambo bino be nali nkuŋŋaanya ebintu bino nga mbiteeka mu katabo kano ka booklet nagezaako okulaga nti obuwangazi bwa projekiti enzibu efaanana bweti buli muntu yandibwewaze gwe omuzadde ofa n'okufa n'oleka ekizibu omuzadde w'omuyimbi omuwemuzi nalabako kozi wangambye najjiridde era ogiridde anti nange Katikkiro yagenza okwogerako nga already ekyakuluma dda sagala muntu awemula lwaki oba owemula oba yala kuwemula genda mu kisenge ekyowemula ebisenge byo naye nalabako ku muyimbi omulala maama we ng'akaaba nagamba omwana wange si bwatyo bwe yali nolwekyo abazadde Katonda akuwadde omukisa okumanya nti projekiti eno 1 points ezo nno nkulu nziddiŋŋana ndi steward wa projekiti eno mpanike number 2 akulaze irrevocability ya projekiti eno tezikayo bwejja ebezze katotulekera bizibu kubanga imus cases omuzadde afa n'aleka omuki omwana kati omwana gwolese nga kizibu agenda kuzaala ebizibu Katonda bw'aba tasaasidde ogenda kulaba ng'ensigo ya sitaani egenda emultiplying n'abamu bw'oba okyali mulamu omwana n'akukaabya amazigga obulamu bwo bwonna omwana ne bw'aba tagaggawadde nnyo naye ng'alina kye bayita ensa ekyo kyokimanyi ensa kwegamba endowooza ennungi oba empathy ensa ng'alina values alina ekinyusi mu ye alimu empeke nga si kiwowongole era ekyo kyetulwanagana nakyo kyetwagala okulaba ngenda nentunuulira ba politicians bamwe wano abali ku opposition n'abali mu gavumenti nendaba value system omuzadde gye yapaasinga ku mwana yes omwana for one reason or the other afuuse member of parliament naye ng'omulaba talina nsa omanyi ekyo nakyo kitubonyabonya wantu kyalina obuzibu nti tulowooza nti position yensa
many people batalina positions ninga balina values zaabwe balina value system etegerekeka munnabyabufuzi omu gwe sigenda kwatuukiriza linnya mwatiikirivu nnyo azze akola amawulire nga ye yenyumiriza okugenda ku basamize agenda mu basamize era ye akaluluke akatributinga ku bajjajja mukazi oyo mutumiddeko kirungi simwogedde erinnya naye abagoberera bonnaezo value zenyini zoba osize mu baana kati n'omwana oyo naye ajja kumanya nti okufuuka omuntu ow'amaanyi olina okusooka ogende ne bambi era omulaba talina mirembe talina nolwekyo nsaba Katonda tusaasire tuzimbe value systems naye value system Bayibuli ekola statement ndoza yali Paulo ye yayogera naga nti kyenina kyenkuwa mu linnya lya Yesu Kristo tambula buli bwensoma olunyiriri olwo luŋŋamba you can never give what you do not have. Exactly. Oli bega yali ali wali nga bagiyita beautiful gate. Bible inabo jita it's one beautiful gate something like that. Nga literally he begs nga ye custom ye. Era bwe yalaba ndoze yali Paulo nani Petero yali Petero with some other disciple oba ne Stephen or whoever. Namo natekayo omukono expecting to receive money. The Bible says nti Petero kyava mugamba nti feza ne zaabu sirina. I love that scripture. Naye kyenina kyenkuwa. Mukyalufafa tosobola kugabira mwana wo kyotalina. True. Era abazadde abatalina mpisa abazadde aba so irrevocability ezingiramu that awareness okumanya nti kyenfulumya kyendeeta mu nsi kino ekitazzekayo. Nfulumya ki? So nsaba Katonda tusaasire ndooza tuzimbire ebirowoozo byaffe ku bunkenke mbuteeka mu courts kuba bw'otaba nabo mu public speaking tukola statement egamba nti bw'otabeerako naka stage fright. One of the things I train people. Bw'otaba naka stage fright tojja kubeera public speaker mulungi. Kati ne mu parenting. That means you don't care exactly what you're going to give. Mu parenting beeramu ne ka fright akakuyamba okusigala nga you can rely upon God okuyamba ku parenting. Era mwambe Kongolo weebali nnyo ndowooza mu segment eno ogezaako nnyo okwenfasizinga omuzadde okumanya nti bw'obanga osazeewo kiba kiwedde togenda kuzzaayo omwana oyo. So eyo project nkulu nnyo naye njagala omuzadde omulabe programu eno ndaba nga eyambye nnyo omuntu atanaba n'oyo kale ali mu stage ente nnyo nti akyasobola maybe okubeerawo ne byalongoosa naye naabo ejja kuba programu endala naye njagala owe summary kyewayagadde omulabe atwale. Nakoze statement egamba somewhere mu segment eno nti singa tetukuyise parent twandikuyise steward. Ebigambo ebyo if we chose they can be interchangeably applied ku muzadde ne tugamba nti that one is the steward of that child. That one is the parent. It will be very interesting. Boss kasita omanya that's the most byonna byenjogedde biyinza okubeerawo byetwogeddere mu kyalo lufafa. The most important statement is that okumanya nti owanika Katonda yakukwasa omwana bona akimanya ekyo no prayerfully n'onoonya Katonda n'omwana n'omwagazisa Katonda parenting ojja kuba omusobodde. Weebale nnyo Mwami Kongolo nsaba oggalewo programu eno ennungi n'okuwaayo okusaba. Mukama osaasira obulamu bwaffe buli mulundi n'otusomesa n'otuyigiriza. Abamu ku bagoberera programu eno be bazadde naye ng'ensobi baazikola dda. Abamu abagoberera programu eno tebannaba kufuuka bazadde abalala bakyalina abaana abato naye gatta ebigambo bino byonna ebiri mu birowoozo by'abantu otuyamba okuseeseetula ebibadde bitulema tubikole mu ngeri ewessa erinnya ly'ekitiibwa. Naye yamba n'abo abateekateeka bakole ebituufu nga bajjukira nti otukwasizza okubeera abawanika b'abaana
naye gwe Katonda n'emmaniyo ogituwadde, endagiriro ogituwadde okuza abaana baffe mu ngeri eweesa erinnya ly'ekitiibwa, kubanga gwe Katonda nnyini bo abatukwasizza, otuwadde n'engeri gye tuyinza okuba nga tubakuzaamu. Luŋŋamya abaana baffe, luŋŋamya omuzadde ali wano ng'ali puzzled, tayinza na kumanya mwana bw'ayinza kukyuka, naye gwe mu kisa kyo muwa amagezi, ebigambo ebituufu, enneeyisa entuufu, osobola okulaba at every stage in life asobole okubeera omuzadde aweesa erinnya ly'ekitiibwa. Bwe tusabye Mukama okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu